naye omukyala gwe bayita Namayanja maama wa Tamale Junior oba aliwa ali mu nju eyono azaala Tamale Junior nga wendi Mukama yebaza Mukama mwebaza kubanga naye tosobola kikkiriza kubanga Yesu ali mu nze takaddiwa. Haleluya. Mama Namayanja mama Tamale Junior guma Katonda bw'atyo byakoze eki ate Katonda affe takola nsobi buli kyakola aba yakipulaninga dda tekibeerawo kati. Kama yebazibwe tugume ababadde baagala Tamale emirundi tugume siffe tubadde tumwagala ate okusinga Katonda eyamukola ki eyamutonda yabadde atusinga omukola ki era yamututte kati agenda kuweereza Mukama. Haleluya. Yesu nga tannaba kufa yalabikanga e Galiraaya ng'abaawo be bamulaba bwe yamala okufa kati ensi zonna tumukola ki ab'e China bamusaba ab'e South Africa ab'e Uganda fenna n'atukola ki n'atusaavinga ne Tamale emirundi agenze kusaavinga Katonda we ajja kubanga asaavinga ensi zonna kubanga takyali mu mubiri kati agenda kubanga ali mu ki ng'ali mu mwoyo. Haleluya. Mukama yebazibwe. Fenna abasigaddewo gwakyasobola okuwuta ku supu n'omumira. Nze nfiiriddwa mukwano gwange kojja wange banze embeera gye nalimu ennaku gye nalimu nasulako ewa Tamale emirundi nga tusula ne maama oyo naye nga Tamale ajja naye nga namwagalako ekintu eki ng'abeera very smart ng'aba atukula ati engoye ze ate teyalina lugezigezi lw'abasajja eryo ebbuba lye tubeera nali ery'ekigwagwa yajjanga n'ansangawo naye saawulira lutalo lwonna saawulira ng'ayombesa maama Namayanja nedda naye nga nalyanga mmere ate gyakoze eki gyaguze naye nga takitwala ki naye nga twalinaawo ebitugatta awo byaliwawe byali bitugatta. Haleluya. Nali security ennene nnyo eya maama Namayanja era mwalaba akatambi omugezi Tamale emirundi ke yakola kaali katuufu tekaali kakyala naye simanyi oba yalina amayembe nsimanyi nange amayembe saalina twali tukangakanga kukola ki kubeerawo. Mukama yebazibwe. Njagala kwebaza maama Tamale Junior weebale wafaayo nnyo eri obulamu bwange n'otanneekaanya n'otanyombesa nako paka ensi kibyagalo yanfuuwa n'atwala ogenda okukakkana nga ndi n'abaddiguli tukola ate n'anzija mu nfuufu n'atuuza n'abalangira n'enkolako ewa Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo mwabakuba mu ngalo njagala bagamba kino Tamale emirundi agenze ne bw'oba oyagala nnyo okuggyako nga tugambye nti tumuteeke wano ffenna tusiibe nga teri kulya teri kunaaba ennaku 3 nga n'abaana tebayonka nga nalina enkoko tezirya ne tusaba ne tugamba Mukama bwe yakyala ku ntaana ya Lazaalo ng'amaze ennaku 4 tusaba otuddize Tamale emirundi Katonda akisobola ate mwe kimu tasobola kukola kisoboka. Ani agamba nti tekisoboka? Yogera tekisoboka. Buli lw'ogenda mu buliri n'osika bulangiti ne weebika bw'oti oba ofudde ani akuzuukiza ku makya? Bw'abanga Katonda ne Tamale emirundi asobola okukola ki? Ffenna nga tusizza kimu wano ne tugamba nti teri kuvaawo teri kulya teri kunaaba nga twegayira Katonda akikola. Nze owange gwe nsinza akikola wamwe oba akola atya simanyi. Mukama yebazibwe. Naye njagala kubagamba ffe abasigadde nga tukyali balamu ensi eno ereme kutumalamu. Amaaso tugajje ku bintu by'ensi tugatunuulize Katonda. Tolemesa munno
muleka ayitewo kubanga eno ensi togenda gikungula ogenda kugiri ogirekawo esigalewo n'abalala bakole ki mukama yebaza tuve mu bino nti gundi kiwanuka yanzaala simanye gundi yanzaala twetunulire ffenna tufaanagana kitaffe alyo era bwe tuwandika emikono ffenna tugamba kitaffe ali mu ggulu bw'obanga ogamba nti kitaffe aliwa ffenna tuli baaluganda twagalane yagala munno mwagalize bwakukola ensobi mukole ki musonyiwe kubanga muganda we yaba akoze eki yaba akusobezza n'abaganda baganda abooluganda bita lwekyo mbasaba mikwano gyange abasigaddewo nga tukyali balamu tukole ekintu kimu kyokka ekiri wano mu Baluumi 15 munzikirize katono muyinza okugamba nti Kayibanda byayogera alina Bayibuli ojja kusoma Baluumi 15 muwulirize bulungi alina Bayibuli ojja kwesomera wayinza okugamba nti etugambye bwoti kitugwanidde okwetikkanga obunafu bw'abo abatalina maanyi so si kwesanyusa ffekka kubanga era ne Kristo Yesu teyeesanyusa yekka kama yebaza ne mukama waffe Yesu teyakola ki teyeesanyusa yekka naffe kitugwanidde okusanyusa bannaffe buli lwonyiiza oyo akuliraanye oba onyiizizza mukama waffe Yesu kubanga yatugamba oŋŋamba otya nti onjagala nga tondabangako ng'oyo gw'olabako oganye okumwagala tolabanga obeera mufere ate kino njagala kigamba abakristaayo abakatuliki abalokole bonna abakkiriza mu Kristo Yesu nkibabulira olwaleero mukitegeera bw'obanga oli mulokole bw'obanga oli mukatuliki bw'obanga oli mukristaayo nga tolina bino ebintu bisatu oli mufere era osanga nagenda Yesu waffe omuveeko oba ozimba essaba tumanye nti oli musamize kubanga omusamize yenna lubaale nga tamulinnyako aba mufere omusamize yenna yoyo alinyibwako empewo z'ekika oba zasamirira ye musamize omuki omutuufu kati naffe abakkiriza mu Kristo Yesu bw'oba tolina kisa ekya mukama waffe Yesu nga tekiri mu mutima gwo simanyi oba oli mukatuliki oba oli mukristaayo oba oli mulokole oba Katonda kigukkiriza nga tolina kisa ekya mukama waffe Yesu ekisa ky'owulira ng'osobola okukwatibwa munno ekisa ng'osobola okusaasira munno ng'oyinza okulaba munno ng'ali mu bulumi nekikuluma n'okusinga ekiri mu famire yo ng'osobola n'okukaaba amaziga kubanga ne mukama waffe Yesu yakaaba amaziga naye ng'ebimukaabya si bibye byali byani byali byange naawe naye n'akomerwa ne ku musaalaba ku lulwo naye gwe munno oyagala kuyuza muyize munno oyagala mumalawo bumazi ekisa ekyo kiri ludda wa temukyalina kisa kigamba nti bambi omusajja oyo ng'alabye atugambye wali nti ab'amaanyi twetikkireko abanaffe emigugu gyabwe kitegeeza nti abagagga tuyambeko ku baavu alina emitwalo ebiri toolako omutwalo oweeko oli atayina naye n'owulira omuntu ng'akaaba enjala ennuma ayayuuya ng'olina emitwalo 5 giri mu nsawo osirise naye ng'enkya ojja kufa obe nga tokyasobola kukola ki mukama yebaza tubeere n'ekisa bantu ba Katonda abaliwo kati abazze okubirekera omugenzi tamala emirundi tubeere n'ekisa mu mitima gyaffe tukwatibwe bannaffe ekisa mukama yebazibwe mulokole mukatuliki mukristaayo museveniside olina okubeera n'ekisa mu mutima gwo ekyokubiri olina okubeera n'okwagala kubanga okwagala kwa Katonda Katonda kwagala bw'obanga tolina kwagala mu mutima Katonda nabakyoyo gw'osinza mukama yebaza tubeere n'okwagala taki maanyi neffe twagala enjawukana n'osanga famire nga tezikwatagana n'osanga omwana nga tayagala maama we n'osanga omwana nga tayagala kitaawe n'osanga famire nga zeeyuzaayuza tulagawa
naye nga waliwo akaseera kano ketuli wano nga tuza okuwerekera naye ng'ogenze n'ennuguyo ogenze n'empala naayo ogenda tuuka nayo mu maaso ga mukama waffe Yesu ng'onyiikadde. Mukama yebasiba sobidiya naye njagala babuulira kino kyosiga kyokola ki togenda kungula kati communication n'abantu abalala so si kuvumirako bantu abatusinga emyaka ab'ebitiibwa olw'okuba oli muvubuka n'okwata vidiyo naye ng'ovuma abantu tosobola kiraba kati naye tayimu egenda kutuuka ng'amaanyi gakuweddemu tokyasobola kutambula obeera awo enkuba ekkubiraawo nga Katonda akulaba nti wavumanga nnyo nakati vuma ate be wavumanga be badde bakusitula ne bakugjawo enkuba ng'ekolaki Katonda n'akuleka awo n'obonaabona kubanga emyaka gyo wagimalako nga weeyisa bubi. Abavubuka abali wano buli bw'olabanga omuntu nga musajja ng'akusinga emyaka oyo aba kitaawo, bw'olaba omukyala oyo aba maama wo. Bw'ojja okumalako mu nsi muno tosobola biraba kati, naye ebiseera bituuka ng'ogoba ddiiru onoonya ssente naye nga Katonda atadde enkonge mu maaso go nga buli kyokola tekikola ki tekitambula olw'enneeyisa gye wakola ki gye weeyisa. Abakulembeze abali mu gavumenti naddala ab'NRM mutuyambe. Bayibuli etugambye nti abalina amaanyi twetikkireko abatalina ki. Nammwe abali mu buyinza mu bifo eby'amaanyi muyambe ku bano abali wansi okubakola ki okubayamba, kubanga enkya oli minisita luli tojja kubeera minisita. Mukama yebazibu. Haleluya. Ne bwe munagiddamu nga batalina naye ekiseera kisobola okutuuka n'oyagala okugiddamu naye nga tosobola. Haleluya. Munziremu kuba haleluya si. Haleluya. Mukama yebazibwe. Awo nno n'olw'ebigambo ebyo tusaba Katonda olugendo lugenda okwata olukugenda ekyotera tunaaza oluguudo olwo lwonna lwonna n'omusaayi gwa Yesu. Era ne tusimbula buli road block yonna ey'omulabe Sitaani gy'atadde mu kkubo eryo nga tutwala Tamale emirundi. Buli kattiro konna omulabe Sitaani k'atadde ku luguudo okuva wano paka kyotera tukasimbula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emyoyo gya akisidenti ku luguudo olwo tugigaana mu linnya lya Yesu. Nsigala buli ntaana yonna ebadde yasamye ku lw'abantu abali wano ng'enkya tugenda ekyotera. N'olw'ensonga eyo nsaba Katonda akyuse emyoyo gyammwe. Mulokoke. Tewaliyo kipya ky'osobola okukola mu nsi muno okuggyako okukkiriza Kristo Yesu n'abeera omulokozi wo. Kyekipya kyokka ky'osobola okukola ate ne kikuyamba. Katonda abampera omukisa abanjagalire.